Nentukayo mu ddwaliro ne tukola procedure endala biki everything. Allah n'atusaasira nebeera positive ne tufuna olubuto. Kati wano wali problem. Tugenda okuyaba tugabaga abaana bamwe nga bali different. Naye abaana nga balinga abazungu. Naye kati nze kye nafuna mu mutwe gwange nga mmanyi nti because we did that procedure. That's why abaana bali different. Enviiri baki. Nga mubalaba nammwe. Nze nalaba nga nviiri. Naye nga bibbebi nga muga bibbebi baneego. No nze saakirowoozaako. Ekintu kya mama kisirikira. Kyali era nga yamusaba nangaye bwe ndi bako wenkiwulira. Ndimanya nti yegwe kubanga twali muntu akola ki? Akimanyi nakola ya vasectomy. Ngamba why? Nange njagala okukuuma ekyamaanyi. I didn't say anything. Kuba omusajja yali akulabirira. Thank you. Saali na buzibu kubanga n'abaana twali tubafunye alhamdulillah. Ne tubeerawo kati ne tugende tukole DNA. Nokkiriza. Ate nze njina kizibu ki? Kubanga twajjukira ndowooza mu process mwagamba tugende. Twali babiri era buli kimu nga tukikola babiri. Nakaba tugende tukole DNA. By that time twali tugenda ate kuddayo mu America. Abaana bawezezza omwaka gumu nga tugendako mu America. Kakati bwe tutuuka ne tugenda ne tukola DNA, twava ku DNA ne tugendako ewaabwe bazadde tubasiibule. Then nga tomorrow but one nga tugenda. Kati nga tukola DNA nga tujja nga tugenda mu America. Twagenda ffenna. Atuukayo nga maleyo nga wiiki nga akomawo. Tewali mbeera ekyuse. Tuli buli kimu kiri bulungi. Kati wayitawo nga wiiki emu n'ekitundu nga mpeereza results. Ez'abaana? Ezize n'abaana. Nga results ziri negative. Sibabe? Abaana sibabe. I was shocked. I was so shocked because nze nali twakikola ffenna wamu. Buli kimu twakikola wamu. Kati ne ngamba how did it happen? Nga nange kimpitiriddeko simanyi. Kati ne ngamba because that time kati nali mu America. Ne nkola appointment n'eddwaliro. Nali ngenze n'abaana ndi nabo. Ne tugenda mu ddwaliro. Lab cop mu lab. Ne batujjako nafe nange ne banzijjako test zange n'abaana. Wayitayo ennaku za America zangu ennaku nga 3. Nga results zikomawo. Probability of maternity 0.00. Nawe nga sibabu? Basirinaako.